Endoviso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Hello? Kato gye baliko. Kale sibo. Nawe gye baliko sibo. Kale, oyogera ne Kadima ku beat wano. Nsanze kuwuliza Kadima. Bitambula bitya? Bibi era sinnungi. Beera sinnungi. Sibo. Kale ndiira mutulabe. Kati, eko Kadima kunoonyeza nga nina omwami gwe nawola ssente zange. Olw'embeera yaliwo yankaabira. Alina nnyo nange ne muwa miliyoni ng'ayagala muwole miliyoni 2. Nemuga nti miliyoni ojja kuzzaamu emitwalo 5 mu myezi 4. Era gye twateesa naye nakkiriza myezi 4 okuzza ssente zange. Naye ekizibu kyonna kikulu Kadima, myezi gigenze giyise ne mukaaga kati giweza omukaaga almost. Omwami ne bwe mukubira essimu. Mulongo, kansooke nkubuuze. Business okola ku business yakuwola ssente wamuwolanga mukwano gwo kiki? Namuwolanga omuntu mukwano gwange sikola business. N'omuteeramu amagoba ga mitwalo 5. Ga mitwalo 5 mu myezi 4. Naye emyezi 4 sebo tuli myezi 6. Tafangayo kumpa ssente zange bwe mukubira tatutte buvunaanyizibwa. Naye alina ssente ku mulimu bangoba, omukyala akadaala boda yakatomera konna kaggwawo kikyalina kwe nali ndowooza nti kwe naalifunye ekyokulya. Abaana tebakoze ebibuuzo. Yawo nsaba onnyambe munnange. Kakati oyagala nkuyambe ki saawa zino? Omukubira essimu omwami tataalifuddeyo. Ne bwe yalikutte miliyoni zange 2 n'azimpa n'atateekamu magoba gali. Naalizikutte anyambe, nyamba Kadima. Omwami oyo ssente ng'ozimuwola wamusanga walwaki togenda yeewuwe n'ogamba nti nzize. Kakati munkulu Kadima, we mmanyi omwami oyo yali yasenguka. Owulira sebo ekikyanyambye nti essimu ye kweri kwe nsobola omufunira. Naye ate ngenda n'endowooza mmenga oba ngende mulogeko ngende ku musabo muloge naye kyamazima kiri kimu olw'okuba nti ndi munnaddi ngenda ntebeeza mmenga nti ate nnyingire mu by'okuloga. Omwami zaali miliyoni 2. Omwami y'ani amanya? Omwami ye Nsumba. Ongambye nti essimu omukubira takwata. Bw'omukubirako agamba atya? Essimu bwe mukubira takwata olusi bwakwata ate n'amaana agijjako egamba nenejjusa kulu Kadima nga nti banne obola ekita kyange kyenna nina ekingi kati ekimbonyaabonya okuyamba abantu ne mbawola kubanga namuyamba nga munnange kamuyambe. Naye ndi bubi munoonyeze kuyiya. Ngenda kwogera naye nga bw'ogenda nti ekyamagoba oyinza obutagaagala naye ofune miliyoni zo 2. Njagala ziri 2 azimpenze ne bwatateekamu magoba. Kale bambi atovaako kamukubireko njogereko naye tulabe oba tusobola okukolawo enjawulo. Kale mukwano tovaako. Halo. Mwami Nsumba. Halo Anyono. Gye bali ku ssebo. Nawe gye bali. Kale obulamu buli butya? Bulungi mpozo Anyono. Okay, Mwami Nsumba. Yenze Mwami Kadima. Nkubidde okuva ku biiti. Kiki? Kati Mwami Nsumba aliwo omwami bamuyita Kato angambye nti yakuwola akasente ke miliyoni 2. Kato. Wangi? Katoki. Angambye Kato, angambye yakuwola miliyoni 2 n'omugamba ogenda muddiza miliyoni 2.5 naye kubira amasimu tokwata omwali wali obeera wasengukawo tokyaliwo kati ali mu mbeera ey'okusoberwa. Halo? Nsumba. Mwami Nsumba. Ani ono si Nsumba. Nsumba. Halo. Mwami Nsumba. Halo. Nja tubeere bantu bakulu mukulu sebo. Mwami Nsumba. Ono si Nsumba. Sebani. Asikubirango namba. Mwami Nsumba, nsose kwogera naawe ng'oyogera bulungi ate kati okyusizza. Halo. Nsumba. Halo. Naye gundi naawe lyogera musajja kiki? Ne lwaki mugenda mubba ssente z'abantu ne mudda mu bintu by'okwesiriwaza obwesiriwaza kati okwata essimu ate tokyusizza eddoboozi. Bino bigambe nnyoko. Nyumirwa omuziki n'ebisesa kigenze ne Kadima namayanja ne Anko Kabogo ekintu buli ky'omuziki kisinga
Ebiseera ebisinga owulira obusungu n'akagambo konga kanumye nti okola ki era akulangira maama wo kati gwe omulira ssente simba naye atufuukidde ekizibu. Mwami Kadima ne Mwami Kabogoza mwebale tuweereza ono Ssemwemba ku kyokutaso omusajja oyo amagezi gemuwa agenda amuwaabire amuwe ssente ze ono asigadde Ssemwemba ku kyokutaso. Abantu kiki Kadima banange bagamba nkyowolo otudde naye oyo ebya Kaisari n'ebya Katonda kato olwo olusajja lukoyere kimmanje ssente z'olujja zireeta nga tolwa amaaso n'amabega kale lwebuzaabuza ono Amalinda ekawuko kale webali nyuma Amalinda bane temumanyi kyempulira naye njaguma sakala muntu anzanyira ku bwongo. Kadima webale kuweereza ekisajja ekyo kigendere mu poliisi akikufuna abaserikale bakisibe kijjeko okwebuzaabuza ng'ekisiru kati kifuura eddoboozi kiringa ekikopi ononsonyi okwogera obubi nze Agi oli mutuufu okunyiiga. Webale nnyo Agi Timba Toro Adieri webale nnyo webale ddala kubanga oteesezza obulungi bw'otyo. Kadima webale tuweereza naye baaba omusajja akuyisizaamu eggaali naye munnaye abo be bafere b'ennaku zino be tulina oli ajja n'akukabira agazibu ge n'okwata akasenteko n'okamuwa nga yeesiruwaza bwesiruwaza sajja watunga olabye akasenteko naye kyenkusaba kibale nti ezo zaagwa otandike oyiyizeeko ewalala naye ekyo sajja kyakumalayo dda sigadde nga neerigiise ggo. Amanyi kye bayita eggaali yennyini Matebagwa mami Nsumba afuuse omuzimu. Muzimu gubadde mukazi Mama Rafaela ebulamu temuggwa. Mama Rafaela ebulamu nseka naye siseka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukwano we bali kutuweereza amannya nze Haji Kasule Rashid nga mbeera Kabowa. Oyo omwami bamunoonya bunoonya bamutwale mu mateeka naddala munne yamuwola bw'abanga alina obukakafu obulaga nti yamuwola agende amuvunaane naye bambi Nsumba alabye n'obuyaaye naye alinde naye bajja kimukola hajja tiwona nze sigadde ndi Haji Kasule. Mwami Kadima mukwano we balatuweereza amanya ajate n'apanywa ne Kabowa naye tuwolenga abantu ng'olaba nti ddala ono bwe muwola miliyoni 2 alina wanaazijja okuzenziriza naye oyo omwami agidde afule eddoboozi ly'abakyala mutuufu n'emitwalo 3 tagayina olaba yadduka. Nze mbadde nsaba ab'amateeka bamukwate asasula sente za munne sigadde n'ajate n'aponya Kabowa. Mpulira nnumwa guma Kadima webale kuweereza Florence Munnagomba webabya bakola ku kakalu konna amulope ku poliisi bagende bamukwate kasita ekirungi simu kweri basobola otandikirawo ne basobola omufuna. Kintu kimu kyeneraliikirya okugenda akati aloope ebintu bya money lending obimanyi yamuwola obukakafu oluusi tewali wamulabanga muntu mukulu ajja kuzza by'omugambye kale n'owulira obusungu loga nti bannange kale okwota musula bulungi mweraba.